Olugendo lwa Kyagulanyi olw'ebuvanjuba bw'eggwanga alutandise na kwewonga eri omutonzi nga bulijjo bw'atera okukola. Amanyi Katonda. That's nice. Bananze moving time. Ono ayolekedde Teesa okukuyega abaayo ng'atandikidde Palisa ne Kkuumi. Oluguudo olumwolekeza Palisa abawagizi be babadde bamulindiridde okutambula naye nga basaakaanya. Okutuuka ku nkulungo y'oluguudo lwa Palisa Kaliro Road nga tolina woyisa kigere. Bw'atyo asoose kwolekera woofiisi za kibiina kyabwe mu kitundu kino okuziggulawo mu butongole. Wano wonna poliisi ebadde etunuulira mutunuulire ng'ekola gumu gwa kubalungamya engeri gye batambulira ku luguudo. Atuuse ku lukuŋŋaana lw'olusoose mu mirembe ng'alukubye mu disitulikiti y'e Palisa ku kisaawe ky'essomero Likalachi Primary School. Kyagulanyi abatuuze b'ekitundu kino bamubuulidde ebizibu ebiri mu kitundu kyabwe bye baagala atandikireko ng'awangudde obuyinza. Babi mwana kisookera ddala. Olaba ono Desemba nali neena 12 nga nze mupamba gwe bamaze okunogawo nga nfunayo ekitwalo ne mbaawo ku Krismasi. Naye kati mwana, okay, mwabayo Krismasi muterekedde ki? Our main hospital is just a hospital by name, but actually it is a private hospital. Most of us here grew up because our parents were cultivating rice to take us to school, but now they're sending us from the slums where they want us to go to. Ne Kyagulanyi abawadde gaabuwa okumulonda bwe baba bagala ebizibu bino okuggwawo. Genda ombulire Palisa Hospital. How many ambulances do you have? Naye kakati bemba simbudde mulaba emmotoka z'amajana za polisi meka ezigoberera Bobi Wine everywhere. Bobi Wine kasajja katono sina wadde ne jinja. Nina just flag ya Uganda. Naye sente eziri okukuuma obulamu bazikozesa kusanyawo obulamu. Abasabye beefumintirize ku ky'ebirime ebyali bimanyiddwa okukwatirira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebizze bisaanyizibwawo buli lukya mu bugenderevu. Ng'olina kopi, Ojemwanyi, ng'olina sugar, ojesukali, ng'olina tobacco. ojayikedeta. Naye Museveni yali ayagala kwavuwaza bantu. Konyana rako bemosa ipugaya. Because it is easier to rule over poor people than rich people. Therefore, he went on destroying the communities that were earning from these crops. As if that is not bad enough. Bamaze kutwala bye mulina mu nsawo. Batwala ne bye mulina mu nnimiro. Now he went for the natural resources. Basooka kugaana bannayuganda okulimira mu bisenyi. Wano era abakuutidde babeere basaale mu kubunyisa enjiri y'enkyukakyuka. Uganda Museveni agirabanga property ye. And it has to be us, you and me, to get Uganda out of Museveni's hands and place it in the hands of Ugandans who care about Uganda. Ono yeeyongeddeyo Ekkuumi okukuyega abaayo. Wabula okuva ku lukuŋŋaana olusoose abawagizi be ababadde ku boodabooda ne ku bigere poliisi ebasazeeko era tebakkiriziddwa kumugoberera. Asoose kwogerera mu kitundu ky'e Mukongolo Town Council nga wano abategeezezza ng'okusalawo kwa Uganda empya bwe kuli mu ngalo zaabwe. We are going to decide. To decide whether we remain in the old Uganda or we go in the new Uganda. And that new Uganda is going to be for you and me. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu ttawuni y'Ekkuumi wabula ng'anaatera okutuukayo asanze poliisi oluguudo eruggadde. Wano poliisi yeeyambisizza ne ku bimotoka ebirima enguudo okukakasa nti Kyagulanyi talina waayita.
asazeewo ayogerere wano n'abateeka ku nninga bamunnyonnyola ekibagazisizza oluguudo olukozesebwa n'abantu abalala. And I am a presidential candidate. I want to use the road. Tabakaayanyizza akutta oluguudo olulala ng'ali wamu n'abawagizi be wakati mu kubagumya okweggyamu okutya. The people, please don't be annoyed. Don't hate Afande Achaye. Afande officer. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi wakwolekera ebitundu by'e Kapere-Byongo, Amuliya ne Katakwi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Palisa.